but omwana ono like ayina abamuli emabega abakirimu ino Rickman gwe walabye engeri gwe gyeyakisizemu gwe omwana ngozo gamba yamuweredde okuva mu buto Rickman n'omuvubuka oyo yeeyita kirwaki ajoze Gashumba bw'ati Rickman Frank Gashumba was a motivation speaker but now ayinokyusa course parenting yo tajogera kuko ayemulemye weri basomo F9 because mwala we yabadde example ekyo kati kiganyi cha parenting ayogere ku politics ebya muozi ayogerede asomera agriculture but echa parenting okuza omwana ne Rickman omanyira gwe nebo olisanga Sezara amanyokuba kira yali mwala mulungi nga mwetowaze omwana nga muntu mulamu naye jine miswaswa ngule jino nze donizera bamukkiriza basi mzee yakiriza oba muto mzee yendo singa mbo mukadde jajjaawo abakadde bali mu byalo omanya abano bwe bayinza okulemesa okuli mukazi wo mirembe mbo omutebbo bamule otegera nedda ekyo kywa tekikusana nze kinsana kakati bigayi tayina moral jurisdiction zogera na ku success education amuyimbi abadde njagala ombuulire mu myaka ebiri promoter ategese bigayi wadde mu nasale y'abaana husband material bera nange husband material it is good for big guy good song program ene kutusibako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basubuza ate nawe agula kamukamu bayina engoye nga t-shirts plain neze ziliko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu w'eri wansi awo. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ya Facebook ku Mariam Music. Zelujja omulungi atulaba tuli ne Tamale Junior mu mbeera y'okutema atema ensonga nga bwe ziba zitambudde. Weekend yabadde mpanvu mwe mwadde n'omukolo gwa Sheila Gashumba naye ng'omukolo tugutadde wabbali kigambo kunywegera mu kifudde kya bulijjo nga ne bazadde bammwe balaba n'onywegera gw'oyagala. Sheila yanywegedde omwagalwa we gwe twakazaako eryakoni kuba Sezara we Frank Gashumba yali muwa atwalijjeewo kitegeera so omukolo guno gwonna gwakoleddwa lwa damage control manye okuva odi eri bwe yafuluma nga omwami Frank Gashumba yali agiweereza mukwano gwe mu America n'erinkinga ng'eraga obutali bumativu bwe yali alina eri muwala we byesaagala kuddamu so Sheila Gashumba she has been silent about whatever happened so jo yafunye omukisa okutangaaza eggwanga n'ensi ku butenkwatagana ye n'ekitaawe weeyimiridde kyo kimu n'enkwatagana ye no boyfriend we taata we gwatayagalira ddala bweyimiridde so byagenze okuggwa ng'omukolo bw'otunuulira Sheila Gashumba engeri gy'abadde yeeyisaamu dimina ye engeri gy'abadde ayogeramu ayita taata we byabadde atatera because emikolo mingi gibaddewo nga Sheila agikola nnyo n'emikwano gye. Today we had the two of them nga bali ku mukolo gwe gumu naye nga kirabika nti Sheila yabadde ayagala kukozesa mukono guno alage nti bye ne taata we bali bulungi kyasakiriza nti kituufu kino kyabadde kyanjawulo because Frank and her daughter bayogeddeko eri abantu kyabadde batatera kukola bombi ng'ate bannyonnyola audio buli omu yabadde annyonnyola audio kale ebibuzo ebisiga yadde biva mu audio ekyo wano kikulaga nti there was damage caused because otherwise tebandekyewadde audio teyayitawo buyisi teyabaleka kyekimu actually Luganda lwolina okukozesa nti Sheila yabadde annyonnyola ebyali mu audio nga ne taata
nenjogera yogiraba nga taata yali yemulugunya mu audio Sheila okubeera omwana atatambulira ku taata byayagala. So I don't think that those issues were resolved, but badde bazokola omukolo ogw'okupainting ekifaananyi nti yes tukwatagana tuli bulungi, but in my opinion I don't think that's true. Lwaki si kiraba nti kituufu after that function ate Frank Gashumba bannamawulire bamukubiddeko essimu ne bamugamba nti owange twalabye muwala wo yenwegera ne mukoddomi wo koni gw'otayagala nanti ogwo omusawaswangule nze saagulabye nako. Frank Gashumba, he still maintains no yagamba which I think oba he saw he didn't see oba whatever yalabye n'agamba ne bakwano naga nti omukolo gwadde emirundi ebiri Sheila abadde eri n'emiswaswangule, so up to now ayita bakwano ba Sheila nti miki miswaswangule, but on a party gy'omanyidde ddala nti taatawo agenda kujja ng'ate tayagala baswaswangule lwaki oba obayita. That's a vote of no confidence. Because there are two situations here. Sheila Gashumba is fighting to possess what she already has. Or those are friends and the husband, which the father doesn't like. Ayagala asigaze Rickman we. Ayagala asigaze Rickman we ne bakwano be, which the father doesn't like, in my opinion. Yeah. But now Sheila Gashumba as a daughter, oyina okulekeramu taatawo respect. Ekitiibwa kya taata. Nti there was no need for Sheila Gashumba to kiss Ricky. Mu maaso ga taata all what has been happening, because what now the public wants to see, Sheila Gashumba wins or the daddy wins. Fatwakifudde ddalutalo. Who scores? And now you have two different media personality. Because Sheila Gashumba okubeera muwala wa Gashumba, it doesn't mean talina linnya lye, alina bafollowa be, alina brand ezimuyimiriddeko yenga ye, alina endorsements. Okay? Taata naye ayagala nnyo kamera, is an influencer. Segera kati now we have clash eyababiri. Leave alone the father and the daughter. Segera there is now this clash of media scores. Kyobalanga Sheila Gashumba okukisinga Rickman is a vote of no confidence in Frank Gashumba. That's why Frank Gashumba abadde alina okukola akoleka video akole gundi yakufulumye n'abaana mawulire after ng'akyejjeko saabaddeko nze era saabirabye era muze siina kye nalabye. Okitegera naye ate nga feesi yabye ebifaananyi biyinza okuba bituufu oba si bituufu naye he was on the party. Nze kyensinga okukiza party. So now we have a rebellious Sheila Gashumba, okay? We have a conservative Frank Gashumba. That's where the clash is. Second, a rebellious daughter and a conservative dad. So zino events nga zimaze okuddiringa na audio nga bitwajuulira tewali kyatuukibwako omukulu ate gwayonoonye bwonoonyi tuddawa. No kye tugenda okuddamu okulaba, there are two scenarios that can happen. Sege, one of the two parties would keep quiet. Because kyenandowooza Sheila Gashumba yali alina oleka taata wawangule why by apologizing on Twitter that I'm very sorry dad, I didn't know that this and this was, you would have got public sympathy. Bambi. But now Sheila she's maintaining her independence. Alemeddeyo. Kyendi kati. Kyegeera era yagamba nze ne bwe nandidatinze mutabani wa president ne bwe nandidatinze eki, so my dad would not. But the dad didn't talk about Museveni's son or anybody. Yes. He was talking about the personality of the boyfriend you have. Relationship. In fact, Frank Gashumba ebigambo bye yayogedde nabyo obufumiitirize nnyo olanga byabadde bikoonani muwala we Sheila Gashumba. Lwaki amujjukiza nnyo amasomero gye yamutwala okumujjukiza obulamu buli obw'emabega? Yeah, there is no anybody amanyi parenting. Abazadde baffe bayita mu bingi, they sacrifice a lot tubeere abantu. Okitegeera ebyo ebintu buli omuntu alina omwana nga ali owereddeko ku mwana. Kitegeera abantu toilet paper balema oggula naye saasira omuntu akwata obukadde n'obukadde pattaamu n'obuteeka mu mwana. Then omwana ate African parents we bali baba baagala obeera ekintu. Nze nange tatange yali agala mbeere looya. Here I am ndi mukwasama. Kitegeera yali alina okuba looya. I would be now in the case.
ekintu kya Sheila Gashumba ne Frank Gashumba kinaakogwa kitya. One party will win and the other one will lose. Naye tekijja kuba kibi Gashumba osirika kuba ye muzadde. No, actually, parents keep quiet, but they still love you. But now emyaka Sheila Gashumba kyaliko Frank Gashumba now should accept ti omwana we yakola ki yakula bayina omuli. I know it hurts kiruma abazadde ani ali muwala we n'ebintu ebyokweyagala bintu bizibu tebinaako kala tebinaako choice bina abantu ya mirembe mitirifu kakati I will not blame Sheila Gashumba and most girls kasito omuwala atestingako ne bimunyumira ane waba muzimbi n'oyogera ki abatakyabiraba abagenzi ne nzijukirako emabegaawo omwami Frank Gashumba yagezaako twawulira omwana we kubafa abamu tebintu ebimu tugenda tubiraba omwana we ng'abikola olw'okuba abaffe ba wansi ndowooza n'ekyokunyegera kiri kimu ku ebyo okunyegera. No, Frank Gashumba was a motivation speaker but now I know choose course parenting yo tajogera kuko ayemulemye weri basomo F9 because mwala we yabadde example ekyo kati kiganyi kya parenting ayogere ku politics ebya muozi ayogere asomera agriculture but ekya parenting okuza omwana segera aizo ba kisobola kyogala nti omwala yakubye mutata ye omwana yamulemye omwana yamulemye ba yamulabisiza. The fact is a rebellious Sheila Gashumba takyasobola kuba nti tali independent kati alina kubeera kyali taata kyalina okukkiriza naye buno obukolokolo Frank Gashumba bwagenda kabuleke. She should let his daughter be with friends bakole parties zaabwe. I'm always in bars. I don't go with my dad. Why? I mean why? I know bulamu obwe bwe manjagala omulaba mu meeting ira wenjagala. I don't even have to bring my father in bars or to my friends. They're not his friends. Guno omukolo sigwa bulijjo omwana guddewe duuka simanya agenda laga misono kimuleta semiswaswangule taata we gyatayagala omwana oyo kunyoma taata we gwayinza okwawula mu pate mbu taata tayagala mikwano gye. That's rebellious too. If your father doesn't take your friends, change friends. So Sheila Gashumba yagala gamba nti Rickman yasinga taata we because kissing Rickman nga taata we taata teraga nti ye teyamulabye. It means Sheila Gashumba is weighing his father towards his boyfriend. Abatadde ku minzaani which we cannot allow. Mwana talina mpisa. Ate kyobadde sinakira. Kati kyabadde kimumukisingisa mu bantu to prove what? The issues Gashumba raised still stand unless the daughter apologizes. There's nothing else. Rickman yali talinayo suuti. Yo dress code wagirabye. Omuvubuka oyo twamugamba yeesonyiwa omwana w'abaana. Tekyagala. Because you see, such boys think because when I lose Sheila Gashumba, I'll lose these basic needs. Just kwegulya basic needs. Kati I know mweka. Nze tata omwana tayinza kunvuma and I stay. I love Junior. You can never love a girl nga bazadde be tebakwagala. Kati ekintu kyonna kimutuukako. Bamukwate. Lwaki bagamba mu Buganda omukolo ogusinga kwanjula kuzaalibwa mu nnyumba? Okukyala kwe kuzaalibwa mu nnyumba. Si kulya na kunwa. You can never be with somebody nga family ye tekwagala. So Ricky yesonywe Sheila. Abamalako yegoloza kimukolera. Ati emikisa ku nsi kuno gyonna gye ttambulira giva mu bazadde. Teri muntu akuteeka ku minzaani nti asinga muzaddewo. Okitegeera? So Sheila okuteeka taata we ku minzaani. Yandibadde Sheila atuula ne taata we n'amukkirizisa ati actually omuvubuka ono mwagala ABCD. Okumalawo ebyo mpaka nga Frank Gashumba azzeeyo mu kamera. N'agamba naawe ayiweroka mu mayiniro. Ng'akkiriza Ricky. Ti omwana mukoze eki? Era nze ku mukolo gwo nadde nsuubira Rickman ne Gashumba okwegwa mu kifuba. Kati omwana ono mutabani wange. Ne kakati Frank Gashumba audio gye yakoze still ereeta lift. Erengeza. Ereeta vane mukulengeza omuko. Ekyalaga nti waliwo space wakati we ne muwala we. Tanatuuka kusemberera bakireresi. Exactly bali yabayisa atya? Emiswaswangule jagunuka najjo. Tanatuuka girirana.
kinene gwomuntu gwokuyita gwo muswaswangule so ababadde ye wabadde Ricky buli aliranye Ricky jimiswaswangule era ye yabadde teyagirabye nakutayana jesembereza be bakwano ba muwala we. Can you think Sheila bo bakwano be bawulira bati bebayise miswaswangule baba n'abalala badde era mu audio Frank Gashumba yagaa nti mbeera njogera nendoza nga ntadde mulawudde je miswaswangule je jibeera jiwulira it is means jiri emiswaswangule najo jiina amaanyi ko muwala we era yakkiriza je gikoze ki nange kyenzikiriza nti je miswaswangule jo Sheila yali muwala mulungi nga mwetowaze omwana nga muntu mulamu naye jine emiswaswangule jino Frank Gashumba lakitagikwata emiswaswangule nagikubeeruzira ati batuyise ku pate tuleme kujjula okuba Frank atatwagala Ricky tewali yamuyise joga Ricky teyabadde invited nga Frank ye enviri yazisarako ze bamuvuma gwe tewalabe ne dress era yazze n'ebiviiri ebyo ne Rickman omanyiira gwe naye bw'olisanga Sezaala amanyi okuba n'ogaana n'okusalako ebiviiri bye bakulangira yagidde mu ssando wansi seetegereza bulungi n'omuntu lwatafunawo amana sooti gy'ogamba nti weetaddeko pale tewagirabye Frank romantic boy Gashumba manye kyawulira I know how he feels omuntu gira mu mpale olinga nga omuzimbi n'omuvubuka oyo yeeyita kirwaki ajoze Gashumba bw'ati Rickman but Swedish yasambirako mu academy y'omupiira yakusambira wanaatebayo mmeka statistics ziriwa okusamba emipiira gy'ekyalo nze nange nasambirako ekyengere ewaffe awuli yasambira mu bazungu ne bannabannayuganda tujogeddwa buli muntu osanga omuntu ali bweru ayoza bakadde mbunansi nomuganda naye gwe namba yeriki eya nansing omuntu ayola kasasiro mbu garbage engineer please let us call jobs the way they are you a rubbish collector Junior speech ya Gashumba narabye series za bulijjo nga mpewufu nnyo kaga direction yayo nasose nenjinoonya nga bwenjinoonye eno nga sibitegeera nze byebyo bye nalabye that's my opinion so finally ng'obagatta bonna message eyinza kuba etya they should sit down the two of them babeere on the same chi n'ogwo omuswaswangula ogwo gwa Rickman Sezaala aguzaale bulungi and Frank Gashumba is like a father to me siza kukkiriza guno olaba n'ono yasooka omulya yani God's plan naye yayinamu wamma ku mpisa gwa omwana w'abandi gwe bataagala enviiri ozireseeko kati tugambe ki this rebellion mwe bwe munakkiriza ebivubuka bino bijje n'omukisi nga Frank Gashumba but omwana ono alayika ayina abamuli emabega abakirimu ino Rickman gwe walabye engeri gwe gye yakisiizemu gwe omwana ngozo gamba yamuweredde okuva mu buto Rickman we all eat people's children naye waliwo wookoma naye nga ekyokisinga naawe mu public temutudde naawe nze ku donizero byerabidde nze donizera bamukkiriza oba mukadde oba muto mb'omukadde jajjaawo abakadde bali mu byalo omanyi abano bwe bayinza okulemesa okuli mukazi w'omumirembe mb'omutebbo bamule okitegeera nedda ekyo kiwaye tekikusaana nze kinsaana mirembe emiyitirivu nze bakkiriza golirayo afuguma era kasitaban bakukkiriza Rickman Gashumba tannakkiriza Tereza awaawo Big Guy Star Boss wamulabye ku Kenzo Big Guy Kenzo tayamba bayimbi let me tell you ekintu Big Guy Kenzo kye yakoze kintu ky'amaanyi okugenda n'atukiikira mu Grammy okutukiikira n'okgendayo kyokka Eddie Kenzo yava Masaka Kana Kambaata yerandize n'abana Uganda muligadde okusiima munasiimako ddi omuntu ne bwagenda bugenzi mu isenafu bameka abagenzi eyo Africa tuli 1.7 billions who else bani abagenzi eyo
kakati big guy taina moral jurisdiction zogera na ku success ya Dikenzo amuyimbi abadde njagala ombuulire mu myaka ebiri promoter ategese big guy wadde mu nasale y'abaana na Uganda bamukuba obucupa ne bamulemesa stage yakadda ku stage big guy bw'atalekera kwa big guy ekintu kye yayogedde si yeetumye waliwo abamutumye eri mandwa waliwo emisambo egigituulako big guy teyetegereranga ko is a stooge mu luzungu bamupakiraga ki kakati gwe contacts ze Dikenzo ozagaza ki big guy tamanyi luzungu he cannot contain an English conversation for 2 minutes it is sensible kakati ayogere nabo ki ajja yiganga Kenzo big guy ye contacts ayagalani diru yali atuukiridde Kenzo namuganja njagala kwogera ne Jay-Z n'agaana njagala kwogera ne Eminem Kenzo n'agaana nti oba mpe namba ya Rihanna kubanga Kenzo buli lwaggula ayogera ne Rihanna babaddemu mu jami towakana amanyi abaddugavu muwakana nnyo kati kogenda ko nti tyayogera ne Kabako gwe yeri mu Kabako ne Fefe Bus oli Kenzo yerimu sajja yadde ne point yoba sajja yinzo ba yadde big guy de mu studio kube music azibani material tomulaba big guy de ati lulungi compared ku big guy toza gata would BMW ne Spasio ku lugudo lweru mubani fair to big guys creativity has band material bera nange has band material it is good for big guy good song not for big guy for the industry there's a spice dana unga level tuambusa hata utuwa tuleta mulala kati goinzo comparing spice dana ne big guy bakutwalira we butabika so, big guy got to the studio lekerawo okwerimbika mu contacts nga nnugu emanyi muna abantu bayine nnugu omuntu aba yakunoonya ddawa wana ku lwanisiza n'atandika ebintu ebyo Junior tonyumya nomuka okay sinyumya kikwatirako so gwensonga musajja togirabye olaba nnugu singa yagambye nti Dikenzo namusaba kolabo n'aginyima naye contacts z'essimu yange zennina z'abantu bajja bangi mbatwale wa Genosale n'omuga kakati ogenda kwogera ki ogenda mugamba ki nothing completely ataina kyamugamba kuba lowooza ati Genosale obanga asinkanyero si wano these are genos ayagala yes brief me nti ogenda mugamba nti kakati Junior amalalo ge waffe gagudde please tuleta bya kisiru byo bera kone kyogamba ikigasa ensi Kuna jina gatu wale wa Genomozi kakati big guy zachi package nze bulungi buli na yabikonyeko echa contacts zize ye Kenzo ani azimuwa ati omukisa success is a personal achievement nze Kenzo yantwale uwe nandaga award designer kuliko manyage kuliko ya mutabani we baka this award goes to Kenzo in the world whatever success you have is yours. So it's not a bar that the whole community should come and celebrate. These are Kenzo's achievements. Omaitu izogenda ku mukolo for me nawe ne bakuli recognizing and ne batandi recognizing nenga twajidde motoka emu. Why? Status varies. Hemu pi waita minister waita mpya izo butaitawo. Kati minister agende yetuge. Ti minister gwe mpaka ku contacts nange mberenga gwe. That's stupidity. Go back to the studio. Contacts singa big guys anonya. Zaba amabara bakube nyimba ze, ba ma radio bakube nyimba ze, ne ba TikTok abatambuze nyimba. That's what big guy needs. Ayagala international. Ngatasona kuyimba na miruka wano mu nkoba zambo. Big guy tasona kuyimba. Bali bamuyiseko. We are not undermining big guy. Big guy kibuzo chaino okwebuza where did he go wrong? Omanyi mu Africans by nations they put their failures on to people. The biggest question nze bwendaba omuntu gwe nali wobango yagala kutegera ntukulakulana wegeragera nyina abana be wazalibwa nabo toyinza kugerageranya America ne Uganda. America ina independence ya maka 2005 Uganda teri ku nkaga ebe kyakula bukuzi ekula bukuzi. It's very abnormal for anybody. So go yagala nti biga ejukire failures wawe yabulira because at one time big guy yasinga kani Dikenzo bayina ko nembiranyi nga baga Dikenzo asasula set obutakuba nyimba zaki kati Kenzo yamuyita katya. It means there is something is not doing.
He has wrong friends, big guy. He's always told what to do to yerooleza. And those are the yali mwenalem, still the same thing. Ogeze mwenalem, you even don't know what has taken you there. Kiki kyali akolayo. Mobilizer. Can you call me at my home and I mobilize for NRM? What is mobilizer? Kwa no man womukisenyi ne mobilizer. Never allow titles ezitaina ezitali mu public gundi constitution. Oba mu ministry ya public service. Inafuna title ya dala. Nze office gentleman eri mu ministry ya public service. I'm a public servant. I'm not saying name calling. Nti nange. Baba no balamuzi bankubira. Ze contact kati nze kuweze kuyambe ki wa malujja. Azikuyambe kibiro tujja bitegi. Now you never know. Some of these lumpennies abali mawulire. So tozi za kwa mpono omulamuzi kali omulamuzi wa court. Omukozese they will arrest you. So kya contact okikubye. Kireke buli omwabere nezize. Kale Junior Kamutere wano baganda baffe tujja kuba batwongera okusinkana tusinkanye briefly ebisinga ku ebyo tujja kuba nga ate tukwatagana zerujja ne Tamale mirundi Junior tujja kudda no nnyo ku nsonga nnyingi nga ezo zitambula. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kutuyimiridde. Wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.